Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero tegere tulabe ensiika gy'osiikamu ensenene mu nsiika eno gye mugenda okulaba oba tugambe enfumba gy'ofumbamu ensenene ng'we tukitegeera naye okusinga ensenene basiika nsiike wadde nazo obeera osobola ozifumba n'ozifumbamu enva bulungi nnyo naye wano tugenda kusiika ensenene. Ensenene zeezo zifune bulungi osobola okubeera ng'oguze enkongole oba oguze nga zikyalinako ebyoya beera ng'ozikongola. Bw'omala ozikongola ensenene zino ng'obadde omaze ozikongola bulungi zeetaaga okubeera nga zoozebwa nga bw'oziraba ziteeke mu kantu teekamu amazzi beera ng'ozooza emirundi egiwerako ezibaako obucaafucaafu ebiwojjolo ebibeeramu obutwa obwo kikulu nnyo okubwozaako bulungi nnyo. Bw'omala okuzooza teeka mu kasefuliya beera ng'oteeka ku kyoto. Ensenene zino tugenda zisiika tugenda kukozesa ku kaabutto. Mulimu ensenene z'osanga nga nsenene enkapa nga zeetaaga kaabutto kati kye ngenda okubeera nga mbalaga. Bw'olaba nga zikyuse bw'otyo kakkala beera ng'oteekamu ennyaanya. Ennyaanya ziteekemu mangu nga wakaziteekako. Abasinga tebateekamu nnyaanya mu nsenene naye zigendamu bulungi tewali buzibu. Teekamu omunnyu nga bw'olaba togwerabira gulina okunoga bulungi. Bw'omala okuteekamu ennyaanya beera ng'ozikyusakyusa. Ensenene bw'oziteekamu ennyaanya zibeera ziwooma. Oteekemu ne kaloti. Kaloti kisinziira osobola obusala nga butono oba n'obugesaamuko kwegaba busobole okusigalamu. Oteekemu n'obutungulu. Obutungulu teekamu nga buwerako, oteekemu ne ku galiki. Teekamu ka galiki katonotono. Tuli mu kusiika nsenene. Tugenda kukozesa kaabutto n'esooka ozikalange bw'otyo nga tukozesezza butto nga bw'olaba. Abasinga baddira butto ne bayiwamu yiwe mu nsenene si kirungi. Sooka ozikalange. Omuliro kozesa omuliro nga mutono tokozesa mungi. Bw'onaakozesa omungi nga bwe nabagamba nti tezijja kujja bulungi. Ziba bukawubabusi. Teekamu ne ka green paper bw'oba okafunye. Ensenene zigendamu buli kimu ky'oba osobodde okufuna ekyo ekigendamu ebyo ebisiikibwa. Mukitegeera kati nga bw'olaba ensenene ezo bw'oziryako ziba mpoomu nnyo z'otaddemu ebintu ng'ebyo nga bw'olabye bye ntaddemu ebirungo eby'enjawulo. Kati bw'olaba nga ziyidde ng'olaba ziyidde naye nga tezinnaba kukala ezibeera ziyidde naye nga tezinnakala kati osobola okuziggyako. Oziggyako n'oteekako akasefuliya akalala. Kati akasefuliya akakalala k'otadde ku kyoto yiwamu kaabutto. Teekamu kaabutto nga katini nga bw'olaba kaleke kacyamuke kaabutto. Bwe kamala okukyamuka leeta ensenene zaffe zino beera ng'oziyiwamu nga bw'olaba. Kyenkola ky'oba okola zigenda kuwoomera ensenene ate zigenda kukala bulungi nga bw'ozaagala. Ndowooza olaba essefuliya eyo tokkiriza ssefuliya kusiirira wansi. Kiva ku muliro kozesa omuliro nga mutono. Bw'omala oziyiwa mu butto gw'otadde mu kasefuliya ddamu obeere ng'ozikyusa zikalange zikyuse. Kati zeezo ze mutera okugamba nti ensenene zibadde nkapa zeetaaga kaabutto bw'otyo bw'oba okola. Teekamu akatungulu akalala ng'onaatera oziggyako. Akatungulu ako kalungi nnyo. Kawoomesa ensenene ke kalina okusingamu obungi. Kati awo nga bw'olaba obeera onaatera oziggyako. Wano ng'onaatera oziggyako beera ng'oteekamu akatungulu ng'okasaze nga katintini. Teekamu ku butungulu nga buwerako. Butungulu bulungi nnyo obuteeka mu nsenene ezo. Jjukira abamu zimanyi obbasiba emabega. Bw'omubaamu akatungulu ako kiba kizibu okusiba emabega. N'olwekyo beera ng'osiika bw'oti ensenene zigenda kuwoomera. Kati ndowooza oziraba zizo ku sowaani. Ziyidde bulungi nnyo era nzikazizza. Kisinziira ensenene zino mulimu abazisiika n'ogigaya n'obangala ekikuta ky'ekikajjo. Ebiseera ebisinga ziba tezikaze. Ensenene obeera olina ozisiika ne zikala. N'olwekyo zijja kuwoomera. Ndowooza kaloti omulaba asigala alabika bulungi era osobola okukalya n'okalira ku nsenene ezo. Ekirala ensenene zino oteekamu ka green paper era obeera owulira nga za njawulo ku ezo z'ojja okulya ewalala. N'olwekyo oba oguze ensenene ng'oyagala kuziryako zisiike bw'otyo zigenda kuwoomera. Olunaku olwatunuulidde ensiika gy'osiikamu ensenene mu nsiika eyo nga we mulabye. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.